Okay, thank you for joining Let's Talk 256. As usual, my name is Omwezi Wasimbe, aka Mr. Stwapa. Today, we have joined the conversation with the big guy, Sagala Yona Jori, or Suweno conversation. Sina mulala na omukunja atasera sanso kulaba. Ulamugamba uti. Ulamufi. Buza koleba Let's Talk 256 tweyongereyo. Abalabe bange balekeyo wano bandabeko bwenja kange ebimyanso mitima gye bakube ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde ebikambwe tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze ledemuko musimi letomuko musimi bawangaze Letomuko ledemsimi oluzungu tojja lusobola ati nakusima yogera oluzungu lungi ega nsanso okuba naabo olwaleero nange sense ulambugamba butya ulambuli abwe butya omulabi wa Let's Talk 256 omutuufu agala amanya omukunja yaani ate atali mutuufu like omukunja owa amanya gaffe gano agambye omulabi omutuufu ayagala kumanya omukunja yaani kati nze ndikolera bali abalabi abatali batuufu abatayagala kumanya yaani okay nze njagala kumanya amanya g'omukunja ag'omukyalo ag'okulumba ag'ekika Sempijja Dan Thaddeus yeah. bikwatagana bitya n'omukunja atasira like combination ojjawo erinnya omukunja atasira kati eryo ndijja eri gye nazaalibwa kuba banzaala Buyikwe Buyikwe yali mukono ne basalako Buyikwe kati abantu ababeerayo babayita ab'ebukunja kati sonna abavaayo baagamba nti oyo omukunja kati then we natuuke ne Kampala we najjira nga buli muntu gw'oliraana nga bagamba omusezi wuuyo abasezi baabo naffe twakulanga balutiisa tugenda kutwala ebukunja bakuli webale kati era nga bagamba nti mu holiday eno bakutwala bukunja gye bagiwe so kati nze naye ngattako kali nti omukunja atasira ne kikwata bwekityo byaddala ebukunja wali abantu abali abantu tebali abantu balya kye basudde jasi mwe muki kyabalema kutereeza alya kye musudde gwe bw'ofa ab'eŋŋanda ze abagamba mbu bakwagala nnyo bakujja mu nju ne bakutwala ne bakusuula eri mu lusuku tebakoma kusuula basima n'ogunnya ne bakuteeka eyo kati ono ayagala bakoma nakusima gunya ne bazzaako n'ettaka ne bateekako n'esseminti n'enkokoto ekiraga akabonero akalaga nti bakukoye yadde beekaabya we are missing for you we are rusty we are good omuntu gw'oyagala kintu kyoyagala toyinza ate kiziika eyo kati ono omusezi ye amwagala n'agenda n'amuziikulayo n'amulya okategedde nga naawe enkoko oli wana dira oba ente efuddebo tebagyetaaga girya ne wabaawo abagisala bo ne bagirya bwekityo bwe kiri obulamu bwobadde butya nga okula wano wakula nga weegomba nnongo oba segomba ndo nali njagala ba musambi wa mupiira mu kukula kwange Uganda nga gumenya anti woba eri mu kyalo bwe tuba tukyasoma buli kimu okiraba nti kigenda kuba kyangu ensonga lwaki bwe twabanga mu kwaya y'essomero oyimba ogamba I will be a doctor, I will be a pilot, I will be an engineer, I will be tewaliwo yayimba gamba I will be a kadama, I will be omusimi wa toyi, I will be omusisi wa chapati. Okitegeera ebyo teri abiyimba nakati genda ku speech de ojja sanga obwana bambi nga kayimba I will be a pilot, I will be a lawyer. Ogamba labo ono Uganda naye kutunya lwayo okategedde kati later otegeera nti buli kimu kinawe kikunyigira mwene ensi eyawangula si yakola ki kamalayo si yafuga ebintu bikiwukamu okategedde abakulemberanga mu kibiina essaawa eno bali luddawo ebavuga ziri ennene abasembanga mu kiraasi bazivuga okategedde bano badda mu busomesa kati so ebibeeri nga tukyali bato n'ebiba ku ssomero biba birala ku reality abeera mu nsi
lwaki osalawo okujoininga ennongo waki kyasinga okusika ennyo okujoininga ennongo? Kusooka neegomba nnyo wali nga twakabitandiikiriza nali neegomba nnyo niga bamuyita Chameleone nali mwegomba nnyo amaswa gage n'okuvimba yalinga abikola ne binyuma kati kye nali neegomba kati ate nga n'ekirala nga ndowooza byangu nanoonyayo ekintu ekyangu naye nga sobola okufuula owakabi kati kwe kuyingira endongo. First tune yayimba ki? Boy bwetenomanya ennyimba zenyimbye bw'otuuka okuva ewuwo onoonya onkubira esimu omukunja njagala kuteekamu kamera yange mpitirire lugendo luwanvu eyo interview ndala tuveeyo eyo interview ndala ate topiki ndala ya ssaawa. Omuyimbi yenna gw'olabaawo kati nga wolaba muyimbi ki gw'olaba eyakabuleekinga akubyemu kapeke kapeke oyo kati tomulaba nga wamutuuzizza na olugendo lwe ebbanga lyabaddewo nze simumanyi naye nze oba abaddewo emyaka egiwere 15 yadde atose omubuuza emyaka gye kati n'agamba alina emyaka 18. Endongo biralamu nyinza okugamba ekintu neweewuunya abantu bonna boolaba mu ndongo bwe batuukira omutunuzaamu kamera oli aveewo agambe mukunja njagala kujjako interview buladi wange obeera otobye mu bantu waliwo abaana awo abatobye n'atuuka nga n'emyaka gy'alina togimuwa. Ekimanyi twasomera ku ssomero lye limu ne Zoe kanakana akabeera ku TikTok akali ku kivulu kya Kingisanga naye okigamba omuntu ayinza okikkiriza Zoe nali musingako ebibiina 3 byokka nali mu P7 ng'ali mu P5 ewamwe emukunja naye abantu bwe balaba Zoe mulabanga kaddoogo akaana akala ninge kakulu Zoe kati n'abantu abalala Zoe bw'aba kati awo omuwa emyaka ng'emeka kati manye muwamu 2 kati Zoe waba alina 2 bakamiliyoni olowooza balina emyaka emeka endongo ogiraba anti omuntu w'okubira hiiti weweera emyaka egikujjamu hiiti wejjira wobagambira nti nina 2 mwogu naye nga wava ku ssomero ng'okubye hasa emyaka 14 nakyali wange muyimbi alina akayimba kamu akakabi nenamubuuza nangamba amaze emyaka 10 mu nnongo anti nze kati newemba nti oba tulina mukolo nga taata wange agenda kwogerako eri abantu oba jjajja akama kensooka omukuba toyogera ku myaka ogenda kukyakala omukolo kubanga ye abagambira ddala giri n'olunaku lwe baakuzaala ne gye baakuzaalira tani tukyayogera luzungu ku nankani kopolo bagiremuuko abo abaniga bagambe tuliko ensi eri kutulaba basooke batuweemuuko okategedde abayimbi bonna boolabaawo mpozi kati bino byana bi Gloria Bugi biwini wa mami bino bya anasikivoko naye atoba asikivoko muzeeyi kati ate asibiki tomuleeta Vairota muto okutoba kwe kutono abo baleka baana ba maama kyana kya dadi naye asidiki ezemba asidiki voko oyo asidiki nga mwadde wa musamba kapira n'akukuba ekkuuli osigaza okugulu osida kiruttu emyaka givenako wangambe tulinga di politics kati olwalire nange nze nga netegekedde di politics nemukunja ku Let's Talk 256 lolwimba olufuuse ensonga mu ggwanga lwajja lutya project anagitandika ejetya lumba 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 Kyagulanyi balumbe lumba Kyagulanyi balumbe akati tusimbudde atanakola gaali oli kuki gwerengere gaali obwana bwakoze gaali anife twidde okukuuma popi anife tugenda okukuuma amagye baleme kucyanga kalulu dasi wai olina okukola eggaali bw'omala okalonda
atovaawo kakuume bw'omala okakuuma bwe bakabba tovaawo kabanje gwe bw'omala okalonda maada tovaawo kakuume oyo akugamba oveewo yayagala okukabba mba muzeeyi mundoke jangu onunula ensi Kyagulanyi hey mundoke duniya enataka kyagu kati buli akooye okutyama mu ggwanga omutaggwa kiwamba abantu twombe Mungu Kyagulanyi jangu onunula ensi Kyagulanyi na buli akooye okugenda mu ddwaliro n'otasangayo jagala twombe Mungu Kyagulanyi jangu onunula ensi Kyagulanyi eyako enguudo omulyaganya tano ani yakola oluyimba oluwandiika okuwandiika inze yawandiika then twagala kumenya story engeri gy'okola ne Afande Maya Afande Mia nani omulala nafande bakola ne Ojje naye ku luno waliwo bafande abalala babiri abamutuuliddemu mu mitinga mutya then project evaayo ekyokubira bwekyo nga bw'ogiraba bwetyo bwe yavaayo anti like mugiplaninga mutya like njagala kumanya pulani wano ku luyimba ne pulani esinga kwagala ki byonna Katonda tagaba byonna kyova olaba alina akabina amagezi gaterava matono okitegedde kati londako ku kabina n'amagezi twogere ensinkanayo ne bafande bano kyokka bafande bankubirako essimu ndowooza kati emyaka giweze mwaka nga gumu kitundu emabega ne baŋŋamba twagala tukoleyo kolabo nesisooka kipiikinga nnyo then ne baddamu ne bankubira mu guno omwaka gwe tulimu nowaye lwaki tetukolayo ekiyimba ne twogera nabo ne bajja kati we bajja nalowooza nze nali manyi nti abasirikale baba ne ssente nyingi ne bwe zitaba nyingi naye babamu n'akasente kuba kati endongo yakati tesobola gitambuza nga tolinaamu ssente okategeera naye bagenda okutuuka abasajja bato nga kokuko baagala okuyimba naye ng'ekituufu kiri nti seriously I was so disappointment nti ne ssente za studio just studio emitwalo nga 2 nga najjo sajja omulaba leero akuweerezaayo 2 enkya n'akuweereza omutwalo ate ng'omulaba akikola ayagala kati ne mbatuuza like ennaku yannuma nnyo I got so disappointment ne ŋŋamba sajja watebe nsuubira nti bakwata emmundu ne bakuuma eggwanga n'emitwalo owa studio yatuuka notugamba kale muleete emitwalo 10 mbayambe enkole ya naye era nazo zaali za kusonda so nentuula nabo saawundi oyo ayinza okutuyingira mu 5 so I sitting with them ne mbagamba mumaze ebbanga ki nga muyimba ne bagamba tuyimbidde emyaka 10 plus ne mbagamba kijja kitya nga tebabamanyi nga mwana tubalire kati so man ndi ku interview 5 so when I was for the talking ne mbagamba kuba bo baŋŋamba wakiri ne wetuba oluyimba terukubye nnyo hiti naye ne tumanyikako ekyokulabirako bampa kya King Shiba ne bagamba nti King Shiba yava ku street ng'ali awo bw'atyo naye at least wasobola naye ensi neemutegeera ne mbagamba ekintu ekyo omuntu okumanyika musically kikolebwa emirundi 2 wano olina okuba ne ssente ye mutendera ogusooka nti n'obanga Bebe Cool nti ne wayimba ekintu oba kina makulu osobola owa ssente bali abalina following ne bakwogerako ne bakisudiya ne kiyitawo ate era ku mulembe guno byakyusa osooteekamu ssente ne babisudiya era ne bigaana ne mbabuuza mulina ssente nti naawe otulaba tetulina tusonda 10 za studio tusaba ssente ne baŋŋamba tubuulira omutendera ogwokubiri ne mbaga omutendera ogwokubiri guba gwa kola script kikyentegeeza okola script kwe kukutunuulira gwe nga wooli n'enjiya ne ŋŋamba ono kikyasobola okukola ensi ne bukyanga emumanyi lwampaka eyagala teyagala ntunuulidde okusinzira nti kino kyali yes nze nkutunuulira nga ggwe wano noŋŋamba njagala kumanyika
nenkutunuulira nenga kati ono ngenda mutetenkanya ndi omutwe gwange ekyo nkisobola anti si ekyakuleese ononye interview oba tugireke ensooke nkutetenkanya wanonye byonna wano tebatwala naggaye ne katonda tagaba byonna woba nebbi n'amagezi toba nago. Akati nembagamba omutendera guno ogwokola script ey'ekyavu, script ezisinga ziba risk, zibaamu okuriskinga. Ne bagamba mukunja gwamanyi ffe kasita tuyitawo muli redent nembagamba kale tuyingire. So ebyaddirira byonna kyobula nabawulirawo nga abasirikale beekyanga bitawuse giwunye mbw ate nange baagala kunteeka mida nenta vidiyo obiyita byange nendekayo vidiyo nga tuli awo tukuba ekiboozi ng'abasajja baamalirira kati ate nze poliisi ebenjagaza izittu abasigala babasiba paka lero bakyaliyo ate nze mbe era singa kyemmanyi gye bali kinnuma I feeling a lot of painful naye nze ndowooza kubanga saakyagalako babasibe naye ate n'aba abasiba I am for the thinking ndowoozaamu nti abantu bano tebanategeera kigambo protest vote kyekitegeeza. Banyonyole manyi His Excellency Bobi Wine we yaleeta ekigambo ekyo abakinyonyola bakyalemereddwa okirambika kive mu politics kubanga kukutegeera kwange okutono ekigambo protest vote kigenda kusinga kugasa nnyo NRM n'okusinga NUP. Kati kambitemeeteme protest vote kitegeeza kanoonye kalonde kakuume bwakabba kabanje ontegedde bitano iya kakati ebigambo bino kanoonye kalonde kakuume bwakabba kabanje biri bina in summary kanoonye kalonde kakuume kabanje bino ebintu tebigasa NUP yokka olw'ensonga ebbanga lyonna ne NRM aba-NRM bajja ne baloopa nti nabo bababbyeko akalulu. Are you for the understand? I think I'm for understand. Ne mu kalulu akawedde Mr. Museveni complaining nti obululu bwe yafuna yadde ye yali asinze naye mbu era abanupo baabukwatamu mbu ye yali asuubira okufuna obusingako obwo bwe yafuna kitegeeza NUP yamubba. Now what is the protest vote for the mean? Nti tetwagala kuddamu kwekwasa kubanga bwe baba abubba poliisi yaliwo n'amagye gaaliwo not so electoral commission yabirimu kati poliisi n'amagye ku mulundi guno mubiveemu. Am I for the understand? Mubirekere abantu abakalonze bennyini abakalonze ontegedde mukenoonyeze mukeerondere mukeekuumire mukeebanjize awo. Bino bye tukuze tuwulira kuvanga tuli bato abantu okwekisojja n'owulira poliisi bagiteekako ekifaananyi mbu yeyeekobana ne Museveni mbu amagye geekobana ne Museveni ne batulugunya opposition. Protest vote izze kuyamba kifaananyi kya poliisi n'amagye ekitereere ate kati tunaddamu ddi okwekwasa nti amagye ne poliisi mwegase ne Museveni mwegase ne gavumenti mutulugunye omuntu wa bulijjo. Mubiveemu mudde ebbali mubibalekere fe abakalonze okitegedde mubyemalire we mulaba alinnya mu kkooti mumusabule kibooko ate ono naki mu kkooti ani yakakubbyeko nga gwabyebeereddemu. Are you for the understanding now? Kati so bano abakwata abasirikale bano bateeka mu komera tebannafuna muntu atuula banyonyola bagamba order from above. Above yaani nange simanyi kati kitegeeza bwe mba nze nayimba n'abasirikale awo nze aba above ontegedde. So kati we babijjemu biri nti ate twagala kukwata mukunja ate biki mumpite mu buntu mukwata akulira security mu muntu ulize wali omwogezi wa poliisi wali ani wali
DPC bino si bya bitiibwa ontegedde tuula wali nze nkunnyonnyole kuba wona agamba okozesa amaanyi kati webanga abasirikale bo abaali mu uniform basobola okujja ne bawunzika nga bagamba mukunja ate yatutomeza gwe lwaki ate oyagala onkwatise maanyi oli shuwa nti gwe siikutomeze tuukere mu buntu wandinkudde nonsibanga mukunja singa onkakasa nti oba oluyimba olwo tulina we twawemula pulezidenti w'eggwanga kubanga nze singa nkeera ne ŋŋamba Mr. Museveni nti Museveni olinga guno walaayi nange mpagira poliisi enkwata ensibe nti yadde Museveni simwagala naye ate waba afuze eggwanga emyaka 4 nga nazaalibwa yafuga nkulidde ku mulembe guno tikinkakataka ate muga nti olinga guno nsobola okunnyonnyola ensonga yange nga sivumye mukulembeze so that is what for that people is the need kyebeta tricks lulutulamu n'abafande netulutulamu naye era waliwo obwongo obulaba nti lufuluma bwe lutyo kubanga nze nwana nnyo obubaka buno bulina okutuuka mu buli ango protestive vote etuuke buli wamu era singa NRM kati oba byenkunnyonnyodde NRM wema singa ebitegeera bulungi yegenda oteekamu ssente ekigambo protestive vote kibone buli wamu kubanga nabo babadda ne Farida yaloopa Nalukola era Nalukola baamugobyeyo singa bakozesa protestive vote ate mu kooti twandinonye ekyo tawaanya abalamuzi ab'obwereere bandisigaddeyo ne balya kasente kaawe sente y'eggwanga neyonooneka mbu abalamuzi batudde bawoza musango gwa Nalukola na Farida tulekere otawaanya abalamuzi tulekere otawaanya poliisi tulekere otawaanya amagye mubirekere abantu beemalire ebintu byabwe bwe bajja okuloopa bakubwe kibooko muloopaani ani yakababbyeko mama akalwaze mukakuuma mwe mwakeekuumidde ne mukeebalira buzibu ki obubaawo these days oyogera nnyo oluzungu mukunja nze oluzungu lwolunyumira oyagala olina ekifo nawe kyosubira mu maaso lwani olutakunyumira olwa gale lwonna lunyumira nenaku zino oyogera nnyo oluzungu twali twalagananga nina kwogera ki tetulagananga okwogera lulimi naye oluzungu olina ekifo kyobala okwesimbawo musajja ono omulaba ekitegeeza wano qualification z'okwesimbawo luba luzungu mpalamenti tuteza mu luzungu oluzungu ekitegeeza amanyi oluzungu yalina okukulembera abantu nedda naye wali mu kuteesa mu bantu jjukira tuba media house ebeera open mu China ekibuzo ekyobuuza nti nina ekiruubirirwa ky'okwesimbawo nze sisobola kulembera abantu amateeka ga wano teganzikiriza amateeka gagamba tolina kukozesa njaga ate nziwe mba sitadde njaga ku mutwe mba sitegeera bulungi kati obukulembeze kiba kimu nekikujjako kansooke mbubalekere kuba nze omutwe ogwange lino eggwanga nga we lifaanana nsasira abantu ababeera soba 24 hours muli bazira ne mu ggulu mulina ekifo ekyenjawulo lwakubeera soba mu ggwanga Uganda n'ozokka ku makya mpaka odde buziba nga osibye oli soba bino ebigenda mu ggwanga ng'obiraba muli bazira nze mbatya ate nze n'ebintu byentunuulira nga nenkera neneesimbawo ne mumpa akalulu bwe sibbulula lino ggwanga ndiziika kwebi we siri nyulula bwe nti ndiziikayo ne tubifiirwa kati nze ng'ogera ng'oŋŋamba kati natabuse n'abali abasomesa bawali kali akasomero 5 omwana wange kidi akatandika kusoma bebi mbubaasi sawa 11 mbuba munonya agende ku ssomero age mwe banigammwe sawa 11 bana abaana mubasomesa mundu waliwo leketi ezisooka waawo ez'ekiro nga basoma mukimanyi abo abaana bagenda kera batukuba amasasi gwenga tetumanyi 5 nemwe mukimanyi ffe bennyini abantu ffe tulioyamba
abantu bagamba Museveni mubi nnyo. Okimanyi ffe bennyini abagamba nti mubi, ffe tuyambako Museveni okubeera obumi. Ffe tucontributing ekinene ku Museveni gwe tuyita omubi. Gwe ŋŋamba sawako nedda simanyi oba nze atategeera. Nyinza okuba enjaga jenyu oba yenkuba olumu ne mba nga sirina magezi. Sawa 11 ez'ekiro baasi ng'epaakinze wali kati nooba tewasasula za baasi emutwala mumutwalira ku bigere. 11 Kidi wange tomulabye? Mulabye. 11 bamwagala ku ssomero nga tulina n'abalina PhD ng'akyanoonya mulimu ate ono omutaali okusoma n'ebbali nga nali mu university bamugamba ogenda kusoma ku makya oba lwaggulu. Ffenna ne tukkiriza yekisinga okwewunyisa abazadde bakeera ne bakwata abaana ne babasindika. 11 enkya bujja kukya abaana abo batwekubira amasasi ogamba abaana bayigirawo emuntu kumbe essaawa 11 ze baatuukanga ku ssomero wasookangawo kalekekya k'amasasi. Anti nze kankugambe Muzeeyi Museveni omulaba yatomeza eggwanga lyonna mu mwaka gwa yali 2003 waliwo omusolo guli ogwa nga taata yekka mu famire bwe tuba wano famire ngerimu abantu 2 nga taata yekka yasasula omusolo kulwa ffenna. Museveni yagamba bulungi bazadde baffe abaaliwo ebiseera ebyo nga ne kitaawo mwali ne maama we n'abagamba baba mwabo badduka nnyo babakubunkenke basula emitima gibeereze twagala tuteekewo omusolo omusaamusaamu nga kale mwenna musasulako naye nga si gwa kubagoba misinde nga buli omu awaayo akatonotono. Bamama baffe ne bataata baffe ne bajjajja baffe abaaliwo ebiseera ebyo ne bagamba kyekyo Museveni tukubannanga ali kukwatako kyekyo tugende n'ogwo essaawa eno n'omwana ali mu lubuto ow'oku lubuto tugenze wala nga mugenda kwegadanga musolo mugulina kasabbuuni omuwala kagamba waaye kansooke naabe wano kati oba omaze okasasulira omusolo kondomu gye mukozesa omusolo oba oguwaddeyo oyo ali okutulaba omusolo agusasudde waba tagusasudde tali kutulaba era we guggwerako we bamukutulirako. Ninawe wali weebuuzizaako data avaawa ate Museveni asobola nze Museveni namutaano wamuta Museveni asobola okugasa eggwanga lyonna era olabye tunenya bazadde baffe abaaliwo nti lwaki temwakalambira omuntu omu wakiri asasule ku bafamire kati naffe abaana baffe ebyo bali tunenya nti bataata babeerangawo nga tutwalibwa ku ssomero ssaawa 11 ez'okumakya ate ng'omwayo oyagala bino ebintu by'okweggyako obuvunaanyizibwa ne tugala tubirekere bali. So what are we going to do? Tewali nga gwe omukunja anti nze nenfuuka omukulembeze ne bukya nga nze akulembera ino Uganda otagibbulira ogitomeza. Kati kankugambe nze nasesenkanye Bobi Wine naye namunakuwaliddeko. Bobi alina ekizibu eki abantu bamwagala nnyo mu byafaayo by'abakulembeze bonna be nnaasomyeko mu history omukulembeze abantu gwe baagala ennyo kimukalubiriza nnyo okubbulula ensi yaffe ennyo nga Uganda. Kati no bino byenjogera oba mizimu yeginnennyo okategedde tosobola bitegeera ogwo omutwe gwe ogwakula buto tosobola bitegeera mpola mpola. Eggwanga eryonoonese ennyo omukulembeze alibbulula aba mugwi wa ddalu ontegedde akeera ku makya n'agamba parliamenti njigobye n'akusangayo n'abakuba emiggo n'ayingira amalwaliro n'asanga nti alikulira sima ebikimbwe asoose kwegatta n'ajja mu loogi n'abakuba emiggo baddokita n'abafulumya n'abassa mu kkubo nga nandawe yatu kukitegedde. Kati wokuba ab'e Kampala abali ebusiya abaliwo tevuba akasajja katabuse okuba bakampala bokka bali ab'omukyalo batya bali buli omu yeesootingirawo 5 n'otuuka ku muniga gwekimi wano tulina abagagga e Kampala omuntu ava wano n'agenda eyo mu byalo n'agula ebyalo 6 nga byonna bibye ne basengula abantu ng'ettaka lya muntu osanga omuntu omu ng'ena bagiti eriisa Kampala emyaka egyo nga terina amubuuza zo zino wazijjawa n'agamba mba akola mu gavumenti n'ogera n'obuuza omuntu bannange
papa sente mwe muzijjawa n'agamba genda osoma akatabo gwokakasi ofuna sente wasoma akatabo 5 kati nze osobola okubinnyonnyola ebyo nga nze pulezidenti wa wano nkubuuza sente wazijjawa nti mugatabo genda osome kali akatabo gwe ne sikuggyako bibyo bakuba mwena nze omumanyi gwe 5 wekyogamba wasoma akatabo nedda abantu ne babagamba mugenda okola ennyo abantu ne babagamba teeka oli n'ayogera oluzungu n'akuwetera awo mu luzungu n'ayogerawo akagambo kamu mwenna n'abagasa n'agamba genda eruzira kati nze ebyo osobola binnyinnyonnyola nze kyogereko ekyo bandi badde balamuzi nga omusango eguba nga gusingisa muganda omulamuzi abeere muganda boogere luganda lwe bategeera kati ate ndi uganda ng'oŋŋamba yimba national anthem ate mu luzungu kati gwe 5 biwulira bigatta kibigatta kyogamba abazungu bagiyimba mu luganda oba mu lukyoli bo bagiyimba mu lwaffe nedda siwakanyiza kale bo bagiyimba mu lwaffe anti tulina engoma egamba nti ffe obwetwaze waffe abali batufuga edda baali bangereza kati ebintu bingi ebiri awo tebisobola kuggwa olumu yensonga lwaki nze nkigambye sisobola kwesimbawo nze munteke neebeerera eno mu buno obulamu bwange bwembeeramu nze wenfuna akakomando kange ofuna akasenteko n'obuyaga bwange wali mutwala kidi n'enguba endongo yange saagala nnyo bintu bingi nze siri mugagga naye ndi mumativu ekyolina okategedde ndi mumativu ndi mukakamu ndi kulinda obukulembeze bukyuke ffenna tutereere lumu kuba nze ne wenjayana nentereera nnyo essaawa eno kati gwolowooza nze okukuba olwo oluyimba lwaki nayimbye lwaki saayimbidde NRM kyembadde njagala okubuuza nti singa NRM naye egamba nti tuyimbire okulimba nga lwa protest vote nga ku NRM osobola nga njiga nsobola naye tuteekamu nti time from 7 era njibayimbira mbaga obudde bwammwe buweddeyo intro ebedi abamawulire mwagala entalo abamawulire mwagala entalo twagala intro time for Kyagulanyi bamuzeeyi motoke kanoonye kalonde kakuume bwakabba kabanji ani onawuliddemu olimba oluvula muvasi like amaloozi nga gali mu lusoga ani yakubye olusoga olwo nze yegwira nze emizimu egiba ginninye ne ngamba ngenda kuyimba n'oluteeso olwogera kati anti wulira nze natuuse wa Bobi Wine Bobi Wine n'ekigambo kye yaŋŋambye ne ngenda mu toyine neggalira n'enkaaba kigambo ki Yesu sinankwata nantunuulira bw'ati walabye ka momenti ako ngayogera aŋŋamba naye omanyi ky'oli mu ggwanga omugamba oti nedda kati tomudde muki gwe kyekigambo kyo eyo statement singa omuntu Kyagulanyi agikubuuzanga ekisokosooka kutya bulijjo ndaba bwe gyabeerewo nampulira nange nateeka kisime nandaba kitegeeza aba omuntu wakubuuliza gwe amanyi kyoli kitegeeza akulaba akala namulabye nga kudwaitinzi nentambula nengenda mu ddooyi we natuuse okirowoozaako ennyo nemama kigyendi ndi musiru nnyo mu ggwanga ndi mulalu nnyo mu ggwanga mugezi nnyo mu ggwanga okategeera mpulira ebiyengeyenge nga bimpita mu ttaano nenvaayo nenkomawo nadde njogera ne Nubian Lee one on one ku kitebe kya National Unity Platform His Excellency Bobi Wine atudde wano wabaddewo Zedriga oyo omukyalo oyo omukambwe then Mr. Lubongo yabadde bavuddewo kati wabaddewo Nubian Lee ne Joel Ssenyonyi ne Papa Joel Ssenyonyi Nubian Lee naso so sinaatunulira bw'ati n'anyiigamu amanya amulabikidde bubi nengamba kiki ate nkoze eki ambuze ekigambo kimu omuwala oli gwe wabeeranga naye King Shiba aliwa era nesooka ntya nengamba bano abaniga kati n'oyo omuwala Shiba ataali sirias aliawo wali tegeeza sajja babaayo nga batulaba nemugamba
Shiba yaddayo ku street ebigambo by'abantu byali bingi n'emmota. Ngamba ekyo saagala kuddamu kiwulira nti ebigambo genda omuleete omugyeyo. Ngamba abantu batulaba. Buli kyokola batulaba. Olaba wano wooli bakulaba. Era mu maaso eyo in a few moments later balikomyawo bye wakolanga gwe bye wakola gisinga olimu. Just oli mufan time yo. Leisure time. Nevaayo ng'obwongo bugasse. Yakwadde ku masannyalaze nange. Sigabaamu kuba nammwe mwagalina teri yampanga. Teri yakowa. Buli omwana onyegage. Buli omwana onyegage. Ezo ogamba daga interview. Twala eyo emala naye ekyo sikukwata mu ngalo. Wandinjokyezaayo ku ssente za principal. Tebazigaba bwe batyo. Wavuddewo King Shiba otandise omunoonya? King Shiba sigenda mukomyawo. Ate ng'oba mukono gwa mukulembeze yagambye ebyo tayagala biwulira mukomyewo. Saagala kunyooma bakama bange. Naye obulumi bwe nayitamu ebbanga lye naba ne King Shiba, ebivumo bye navumibwa. Nga lwakusalako omugambo. Lwakukolera layivu. Sawa namba. N'atuza abantu 100+ n'ayiwako data n'aggwako n'abali ku live naga katu some namba tukuteereko oyongereho kalakati. Nti writing about now Shiba ali ku kkubo abantu abo teri yakola live. Yadde mukolerayo ka live. Ng'oli yakugambanga Mukunja abba King Shiba. Mukunja Shiba watali tasobola beerawo. Shiba abona kategedde. Mukunja yeeyagala. Kati ekyo kiba kitegeeza bino ebintu bya bwongo nti King Shiba eyo ku kasasiro kati gyali Abannayuganda awo we bamwagala. Kategedde. Waliwo enjogera egamba mu Luzungu the world suffers not because of those who say something or who talks, but because of those who keep silent. Wakategedde nangako. Esi ona siwabo aboogera bavayo ne boogera ku bintu kati nga gwe okuvayo n'oyogera ku protest vote naye bano abasirika ne batavayo kwogera. For the understanding. Yeah, kitegedde. Ye wandibadde omuggyayo abantu ffe second time. Give a second chance. Kati waliwo abantu gye batamanyi. King Shiba aleka alimu oba maanyi ga Katonda malala oba alimu mizimu. Shiba tali ku kkubo by mistake. Olowooza lwaki tannafa? Ffenna batugamba nti omuntu watandika eddagala lya HIV w'oliviirako mwezi gumu 2 oba kufa. Kyogamba gyali ku kkubo alimire. Lwaki tafa? Kitegeeza Katonda kyamulina. Kiteeka okuba Katonda amutaddewo n'abantu abalala twongere okufunirako ekyokuyiga. Okategedde nti si King Shiba yekka, bantu bangi oli ajja n'akusanga ku zero n'akuyamba. Bw'amala okutuusa wakutuusizza abawi b'amagezi ne bamotivating speaker ne bafubutukayo. Kati nawe n'otakozesa magezi gamba bano baali abawi b'amagezi abazze kati ku budde buno baali waluli ng'ensi ekyankuba naawe n'owuliriza bali. Nova ku kino ne yakugjayo. Ontegedde naawe ne weegatta ku bali. Muwala bamuyita Laavu Mmase yakakasa famire ya King Shiba nti Mukunja yatwala King Shiba ebweru baalinnye ennyonyi bawa Mukunja miliyoni 14. Akomawo ati okuva ebweru ne batabaleetera yadde omugaati. Ekituufu nga famire saagireetera yadde omugaati. Naye nga togenda kujja mu kamera onnyonnyole ensi nti bano ekyenva saabaleetera mugaati bula. Muguno ng'omulimu gwa music waliwo by'osirikira. Si buli kimu nti ogenda kyogera. Ffe twalinnye ennyonyi omusajja yatusasula emitwalo 2 egya Uganda. Si ye ssente ze twali tukoledde. Ate era eri gye twali ziri nsi zisituseemu. Era bampa amagezi ne baŋŋamba Mukunja gye ali bw'aba aganya obbasasula mulemere eyekkata
visa bwebiggwako obudde bwe mulina ofulumira poliisi yeeri ebakwata webakwata basooka ne bakwata eyabaleeta ne bamuggyako license ey'omulimu gwakola bikoze bitya kati imwe ne babawo ennyonyi nebakomyawo e Uganda naye ye ne bamusiba ate n'abasasula ku lw'empaka. Kati nze nakozesa gongo ne ŋŋamba tulinnye ku nnyonyi nga tetulina zi heating ez'abaakamiliyoni, tulinnye ku nnyonyi nga tetulina diguli, nga n'abalina zi PhD abawala abanyirira abalina obubina obukunkumuka omusanga abasajja bamutwala mu loogi z'ennansa namakimbye. Kati King Shibba omulalo yava ku kkubo alinnya ennyonyi. Nze ne matira ekyo ne ŋŋamba Mungu sente tuzireke, bw'aba atuwadde emitwalo 2 katudde awaka oponti okulinnya ennyonyi tugifunye kasita tulinnye. Nze bwe ntyo we nakitwala. Kati ekyo ng'ate tosobola kugenda okinyonyole famire ya King Shibba. Kati famire nayo yatandika oteekawo pressure ng'esinziira ku bigambo Lavumase bye yannyonnyola ku internet n'amaanyi ge baateekawo ne balaba nga nze mbabba. Okategedde kati pressure eyo gye naliko nti Shibba natuuka ne mbigatta ne ŋŋamba naye Mukama nze onjagala bw'oti. Nze nabeera ne King Shibba, Shibba n'agula poloti. Mama wa King Shibba ensigo yali yavaako ng'ali eyo mu Katanga n'agula poloti. Masalanyazi nze mugunja. Shibba n'ayiwa matiriyo ate nga gulusi tonaba nagula. Nze nga sirina yadde ka poloti nga ne wenfiira mu budde obwo akalambo kange bakazaayo ebukunje wa Muzeeyi Boogere agamba mu nyumba ya Muzeeyi Boogere nga sirina nze okufuna akataka nkafunye kati wenviiridde mu bulwadde. Obusente bwe bansondera manager Sonko nga ŋŋamba kankupangisize kalina ne mugamba Sonko gipangise ogyebakemu. Nze ŋŋenda gula kataka ne ŋŋenda ne ngula akataka kange eyo mu jjolo. Olwakagula nagamba sidda mu bupangisa ne ngula bipulayi bibodi ne nkubawo mansioni yange. Nannyini ttaka yalinguza abantu ne bamukubira okuva eyo e Bulaaya. Namugamba omwana oyo ali sirias oba ali mu katemba. Nagamba nze sirabangako ku mwana ng'oli. Omwana mumalirivu yakubyewo oguyumba gwagwebaseemu. Nze nga ngudde ddalu nze nga sikyayagala ebyo bya simanyi bwa celebrity. Simanyi tuli ba celebrity, simanyi tulina views ku TikTok. Omuntu aba ne miliyoni views ku TikTok nga tasimanga yadde omusingi gw'essabo. Nti bw'olifa bagenda gamba munnange munnaffe abadde akuba zi views akayumba ke kaakaliko abadde azimba akatannaggwa kale abazira kisa batandikirawo bakasitule. Ng'oli ku views nze nakuba views n'enzimalayo ogenda kummanja views kibanga kubanja ka miliyoni hit nze okya mmanja views nenva mu obulamu bw'amasappe okugula ebijaketi neweebika ekijaketi mbondi serebo bigalu bindi ebiddugavu. Kati ennaku zino nzambala olw'okuba nti popi endi bulala mu nkwe. Kati oba olina okugattako n'obikkano ekitegeera noweta protestive vote luli oluyimba lwaleese emiwuni. Naye nze obulamu bwange kati bwembaamu bwenzuukuka nga si ati guno omulimu gw'okuyimba guli ku bikukujju bwe guti. Tunuulira omuyimbi n'atuuka ne bakuba enduulu n'ayimba abantu ne bawuuba emikono n'ava ku sho n'ayimiriza booda nga babadde bawuuba emikono balina Range Rover. Sigenda mwogerayo obulamu abayimbi bwe balimu singa abantu basobola obutegeera bubi. Kati ejjukira eno generation tokyasobola kufeekinga. N'abayimbi bedda baali baavu naye abayimbi bedda wali osobola omaintaininga ekitiibwa kya celebrity kubanga edda tewabangawo media nga kati wano buli woosula ne kukuba kaziga ennansi n'olinawo wabukedde TV ow'amawulire. Oweni BS waali osula naye awo agirina emubbiri aba yagikutunuzzaamu. Kati ogenda vaano ogenda ogamba abantu weekubye ebifaananyi ku kalina y'omuntu obagambe eyo yange. Enkyamuka a few moments sireeta wali ku TikTok bakulage omwana alyoka akukwata akantu abagambe si oyo oyo si oyo tetusula naye wano nga akazigo n'ettooyi za nkoma olaba bwe bakuba amakono agatanda mu nyumba.
don't mention. Kati obulamu bwa kati tokyalina ngeri gy'ogenda limbalimba abantu. Buli wamu intaneti. Buli wooyita waliwo owa TV ne waka woosula. Buli omu yafuuka munnamawulire. Ndokusalira n'omwana gw'osomesa. Edda basereebu twatulanga nabo mu takisi naye tetwamanyanga nti ye ebika ekijaketi n'ateekako ebigaalubindi n'agira n'afuluma n'otamanya nti nabadde ne Kamiri wa tubadde ne Wire Mukaabi awo ekitege tubadde ne Walukaggaawo naye kati ne bw'oyamba kalubindi nga mukaaga omwana agamba oyo mugunja si mugunja olabaako onaku banne nga bazisikayo bukedde TV zaabwe bayita nazo ate zirina supiidi ate ku byonoonese zino ndalamu we bituuka ku byonoonese oli ne waba alinako folowoogu vidiyo gisanga erina akakadde ka views kamukunja kati we nabigattamu ne ŋŋamba tugenda limbalimba abantu tunaakomyawa stress egenda kunzita egenda kunjabya omutima nze taata wange taata ku dadi wange yafa njala omwaka oguwedde awo wendwalidde kyumi vidiyo gye yakolanga abika nti mukonja afudde kituufu wakati walinayo omufu mu kyalo naye nga ntya n'okugamba omuntu n'omu ku Kampala nti twafiiridde ojja olabe akayumba dadi wange mwe yafiiridde ng'ate Kampala bampita Sereebu wazika wekka nagumale nga akamweziikire ne tugendayo n'abantu b'oku katundu nga taata yafudde enjala wagenda n'eggaali abantu bali mu kyalo watuba e Kampala abantu balina obulamu bwe batamanyi nga obunyumya bawuliranga firimu abantu bali mu kyalo babulwa ekyokulya kyokka ffe twakuliranga nga mu kyalo teggwa byakulya ffe n'abantu bamwokyamu amanda emiyembe abantu bagyokyamu amanda okitegedde ensuku temukyali mmere kati omuntu agenda n'alwala ng'alina nnusu 10 n'agamba nzigulemu eddagala oba ngule emmere kati leero naga kanzigulemu emmere waali emmere obulwadde ne bweyongera enkya bwafuna 10 agula ddagala ate abasawo bagamba tulina mmira ddagala nga tolidde emmere kati taata wange bambi dadi katongole bwate oyafa byonna ne binnuma abantu bange bagenda tandika okunkumuka kyokka ng'ate nze Kampala bampita Sereebu ogenda ne mu bbaala ne munywa emitwalo 2 kati kyovula we nava mu bulwadde nadda ndi mulala manshoni kyaliyo manshoni ngenda gibalaga ogenda gira jjukira wali nali njizimba nga mbalaga ngenda olaba n'abalogo bongezaamu amaanyi omanyi guno omulimu gw'endongo nze nali simenti eddogo eriri muno terirabwangako mweriri eddogo eriri mu ndongo anti nze nkikugambira wano atasobola byakuloga ebyokuyimba bireke sigala yeeyo bajjaika kati ati gulowooza lwaki essaawa eno wakajja ondaba bintu byetadde oli wa Bobi Wine gwakubye protestive vote kyogaa bulijjo siyimba lwaki mubadde temubiwulira tano neeraguza ennaku zino dedipaso yabagamba bamuloga nze neeraguza gira omalirize interview ngende nva wano ngenda ku musawo anti nze ngenda kuloga njalakuzaakemabega katono wali ne King Shiba ebiseera wali tulina mukazi nva wano ngenda wakasiko mutaasa mugonja ebiseera bwabeera ne King Shiba wali tulina mukazi mbadde oyagala mutwala nedda nga sinjagala okwesa mukunje mukazi mwagaza ki tuba tulina kyomwagaza obuuza wali gyembaade njagala obuuza ki kino omukazi ebigambo bino yabiwuliranga ati ebiriwa ebya King Shiba bano abantu abakulanga live eyo nayo interview ndala gituuka ojja gifunira lunaku lwayo enkyankomewo ojja funa lunaku lwayo ate omunawo bulamu ezo nazo zaali mbirigo ndala ewaka kati gwe King Shiba omukusamalayizingira
Shiba namusangira yabeeranga ku kkubo nga mulalu ng'alina abantu abamusanga n'amuwaayo 10,000 amuwaddeyo 2 kati ate nze nasukkawo nti namugja ku kkubo ne muleeta nga nsula naye omusingano gyake Shiba n'okufuna enkwatagana naye neyo interview ndala mukunja buti mu interview ndala eyo naye omudala mpanvu tulaba katono omutamanyi mukunja jjajja King Shiba katonotono bambi anti ndala ojja gifunira lunaku lwayo byonna biwanvu kale tusamalezigire King Shiba tubeewo nti kale gwe bwa osozaala omwana owuwo gwe weezaalidde n'akulema okulabirira ne katuuka okwebaka ne kasaba obuugi n'okakuba ebisapatu ne keebaka nga keebakidde kumpi na ku sapatu bwe buugi bw'okawadde nti nze nalimba n'omuntu gwe simanyi gye yava si muganda wange si ki naye ng'olina omakinga sure alidde anywedde kubanga agenda mmira ddagala tasobola limira nga talidde ontegedde omuntu gwe nasanga nga n'empewo esobola omufuuwa n'agwa n'atuuka nga tunoonya ate malwaliro n'amakampuni agasala embuto gatuyambeko omubiri ontegedde ng'engoye tezijjamutuuka tikati bwe bulamu bwe nalimbaamu nkikulazi tiwaba omwana wo osobola omwekanya n'ogaana naye atabudde n'akamugulira switi ate asaba kino nze nalina Shiba gw'ogulira engoye n'ozireeta n'akubaza ekiro nga weebase n'azifulumya n'azitwala n'azigabira baamalaaya nga taliimu naye ng'oba naye ne bakuvuma n'agenda ku kkubo akubaza ekiro nti kati wakayingira bwoti geeti tebagigadde bakopolo beetooloddemu n'afuluma n'afubutuka nakoma ku makya tadda awujja mala ennaku nga 3 tomulaba olina ate kubeera ku TikTok oba oli okwo n'olaba eyamukutte akatambi tali wano ng'ali eri yeetamiiridde eddaali bibye engoye azigiza amabeere gali byago buli kimu kyabo n'opimamu ennaku 3 tamiira ddagala obulamu buli butya ali mu mwenga asula bweru n'odduka n'otuuka ekatone bagamba abaddeko wano naye ayiseemu akutte eryo n'ogivuga n'otuuka ekibuye ne bagamba kituufu wano ayiseewo okwo naye aleeza eryo n'okwata mu ndeeba n'obabuuza banaye mumulabyeko kati abakulaba ng'okola ekyo wovaawo nga bagamba bannanga amufunamu tobulaba amunoonya omulabye wamunoonya waatabaawo talya tanywa tassa omunayuganda mulabe muwa obudde Uganda muntu yenna omunayuganda yenna okujanga tumaliriza ana yakubira akasimu okugenda ku kitebe yakuyise nayo interview nene nawe mugenda bitanga ati waliwo interview zolanga ndala bitamata ani yakubira twagala muti gundi yampiddemu akasimu naawe asobole okukubira oyagala naawe gendayo nze ngendayo edikenzo wali omuwuliddeko ng'agaba connection ya wali omuwuliddeko ng'agaba connection za BET award nedda sigenda kugaba connection za ku kitebe ezo kitebe ngendayo kati genda akukubira ogende ye yankubidde sigenda kugaba connection tugaba masalanyazi mwazirina temwazimba eno music industry gye tulimu ogiraba okugiwangula olina bana mutima mubi kantubire ku mikwano gyange abaana akwani famire bakomedian ye baani nakwani famire erinnya balina ddene anko abaniga tebawogana nnyo njogera luzungu kandumalirize then buli omu anti nabo banene ensonga lwaki balina ebbinnya ddene babeera wange siumu babeera wandege awo webasinzira just bakyali kumakerera awo bamaliza emisomo ne bekolamu ekikuupu ne bakola famire nabajja nakwani bakomediani basesa balina ebintu bingi era mbatumiddeko CEO waabwe bamwita omugagga Charles Ivan
bagamba ondabyeko era nja bagamba nti nabalina omukunja ampadde ku masananyazi lyajje ku kitebe ogenda bagamba wandabyeko oba bafuna olunaku baleete bakukyalireko bakuseseemuuko saagala kuseka kale munyumyenyumyemuko nabo mu ggwanga olabamu ekisesa temuli kisesa saagala kuseka. Okay. What is next after protest vote song? Tusubireyo olulala lwa protest. Enteekateeka naate ngenda kuta ennyimba 3 ezigwa mu layini eyo naye nakozeemu nakyusizaamu okwo. Mr. President Bobi Wine ekigambo ekyo kye yaŋŋambye kyankanze nnyo. Manyi kyoli mu ggwanga twinavuddeyo ne ŋŋamba wennakibuuzizzaako nakubidde omusawo wange Omuganda ojja kunsonyiwazo kyaki nazivuddemu. Ndi mulogo neeraguza nzikiririza mu busamize oba tobikiririzaamu ndi muntu mubi sirina bamukwano gwe. Ate oli muntu mulungi bingi nti nkakuddiremu ndi mulogo neeraguza nyeenya endege. So I'm not a good friend. Toneriranya nnyo. wakozeemu enkyuka kigenda kutamuza laabwe. Waliwo ekintu ekirungi ekiri mu ggwanga naye ng'abakikwasaganyiza kireka kibagezeeko. Kibuusa kibi. Bebe Cool album egenda kumutta. Ate nga Bebe Cool y'omu ku bantu bensinga okwagala wano mu Uganda. Naye album yakamwegezaamu okumutta mulundi kati gwakusatu. Naku lugenda kukya Bebe Cool ng'afiiridde mu kinaabiro. Depression. Era ensi eritunenya nti mwaliwa kubanga ekintu kye yatandika kirungi nnyo. Olaba ekyo Bebe kyakola ekyo kye tubadde tulaakinga ebbanga lyonna nti omuyimbi akole music asukkako ku Uganda ng'asobola okugendako ku international market. Nti bwa music wagenda ku international market sente eziva mu streams ezo nyingi n'okusinga zino ze tulonderera ku kazindaalo. Ndikyayo olyako kizaayo ebbiri biki gundi tuwe gundi tuyambe okategedde. Naye nti Bebe Cool obudde mwakireetedde n'ekirala oba omutwe gwe gutandise okukoowa kuba kati Bebe Cool tetukyamubanja hiiti. Olina hiiti gy'okyamubanja omuntu wenna akadde watuuka nga omutwe gutekoba akooye oba weevu ya intaneti eno emugezeeko. Jukira Bebe naye akyeyogerera nti emabega eri ku mirembe gya TV ne radio ye yalinga asookwata ssente n'asasula TV ne radio ne badijje nti olwoyo temuluzanye. Kati tuli mu nsi gy'otakyasobola gamba nti kansasula oli toluzanye. TikTok omwana agenda kuba ka challenge mu TikTok. Osasula wali ne luyita eno, osasula wano luwagula wano, osasula wali luwagula wano. Okategedde. Kati ngenda kuyambako Bebe Cool. Just kumulaga ngenda kola oluyimba olwo. Kumulaga kumubrief lwe lugendo mu briefinga kikyalina okukola. Olimba lugenda kuba lusomesa Bebe kyakola. Ng'endako just okugatta ku idea gyali okuleeta nti ye enkola gye yakikozeemu nungi. Yalese ekintu nga kirungi naye kyamugezeeko kyamususi nti enkola entuufu yandibadde Bebe seyadde nosooka kuba ekyo kirala. Tugweseza omuliro tugweseza tusigaze dakiika mmeka gwe tugambe tumalirize nze ntegere kyagamba. Okay kyetugenda okukola ngenda kola just one song. Bebe sigenda muvuganya mu bubi ene empala nembi. It is gonna be a good competition. Yeah. Ngenda yimbo lwimba nga lulimu ennimi 3: English, Swahili and the
French, Luganda otondo. Okitegedde? Basically tusubire Luswahili, Luzungu, yeah. Luganda tugenda kubbira mu katono. Kati awo ngenda gatta abantu bali babiri abakitandiseeko, that is Bebe Cool ne Papa David Lutalo. Era naye yatadde ennyimba 3 naye nga woziwuliriza yabadde atagetinze international market. Ennyimba ezisalako oko ne zivaako wano. Ezisalako East Africa. Naye era naye zaagala mmotoka. Naye ozimanyi? Tulala naawe munnamawulire oŋŋamba tezimanyi ate nga eza Bebe manyiko ba bbiri. Ze za Bebe mmanyiiko lumu. Lulwa circumcision. Abale baffe abalungi ebigambo byagaliza bafaani bo. Sirinawo bigambo byengenda baagaliza. Kale basiibule. Sigendera basiibula. Katunyumye. Bo batusiibuleko leero buli interview ffe tusiibula, buli interview ffe tubasiibula, buli interview bo be tusiibula abatudde tubasiibule. Ffe bali tusiibulako ddi? Ngenda kusiibula. Leero nze bansiibule. Oba tebansiibudde ffenna tubifiire. On behalf of Mkunja's fans, thank you. Era Mkunja ngenda kugamba nti abagoberezi bo babafaani bo bakusiibudde mu bulungi naye nga ntwala omukisa guno okwebaza for your time gy'otuwadde okujja okunyumyako naabwe. Era n'obuyaga bwange. Next time tusinkane omulundi omulala. Tumbe makayimba nga tuvaawo time for Kyagulanyi. Kali ku YouTube. Akufuna akusanga atya? Mkunja Kasera? Guwansanze otya? Nze na connection wali yampadde enamba yo. Nabo bagibawe. Ana ogambye togaba connection nange nayize sigaba connection ga masalanyazi be baagalina tebagampa. Omunyi wali oguleko nga bagukubira akalango ku TV. Tetugugula. Mubeere bulungi. Mwiraba. Oyagala ku